بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي حب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين والصلاة والسلام على نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بسن إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatendo amajuga Allah subhanahu wa ta'ala jalla wala ujtiwa Allah tumwebaza olw'otuwa obulamu buno obulungi. Allah tumwebaza olw'otuusa ku lunaku luno olwaleero lw'ekitiibwa olunaku lwa Arafa. Olunaku luno olwa Arafa lwe lunaku olukulu mu nnaku zonna 366 ze tulina mu nsi, oba 365. Lwe lunaku olusinga ennaku zonna. Allah ekitiibwa kumwebaza okubeera nga atuusa ku lunaku luno. Olunaku luno luliko ebyafaayo bingi nnyo, Musiraamu andaba n'ampuliriza. Olunaku luno Allah subhanahu wa ta'ala teri olunaku lwateera abaddu be okubasumula okubajja mu muliro okubayingiza ejjana. Lwe lunaku luno olw'ekitiibwa. Olunaku luno olw'ekitiibwa omuntu bw'alukoleramu emirimu emirungi n'asabiramu okwenenyeza amaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amusangulako amazambi gonna agaasooka mwaka mulamba n'agalijja in advance mwaka mulamba. Olunaku luno olw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalusaamu saawa. Mulimu saawa oluvannyuma lwa dhuhuri nga tumaze dhuhuri, mulimu saawa nga 5:2, ng'ezo essaawa si za muzannyo, za kusaba buli kyonna kyonna ky'oyagala mu bulamu bwo. Era abali mu Arafa olwaliro esaano litwogerera, teri muntu ali okuzannya, teri muntu ali okumala obudde. Buli muntu yenna afulumye, buli muntu yenna ali kuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala, buli muntu yenna afukamidde okwenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. So ab'ebitiibwa naffe abatagenze Makka tukkizibwa okubeera nga essaawa eno tuli abudde bo tobwonoona, beera nti obukoleramu ibaada. Ebitiibwa bakkiriza lwaki olunaku luno lwa Arafa tulina ekyafaayo ekimanyiddwa obulungi kya Ibrahimu alayhi salaam gwe tugenda okwogerako. Oli Ibrahimu gwe tugenda okwogerako, naye Ibrahimu alayhi salaam bw'abukesa olunaku luno ng'abudde ku yawmul talwiya lwabadde lwajjo. Olunaku olwo lwe yabuzaabusibwa nga tamanyi ekirooto kivudde wa Allah oba ekirooto kya Setaani. Ibrahimu n'abanga ali mu makkati awo ne lutuumya yawmul talwiya. Bwe yeebaka ekiro, kyekiro ekikukeseza leero. Era Ibrahimu n'aloota ekirooto kyekimu nga Allah amugamba ya Ibrahimu awfi binadhirik, obanga gwe Ibrahimu tuukiriza obweyamu, tuukiriza okweyama kwe oliweeyamye ekyokusala omwana. Ibrahimu bwe yazuuka ku makya fa arafa, n'amanya kino ekirooto haza min indillah, kino ekirooto kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ne lutuumya olunaku lwa Arafa. Era Ibrahimu ekiro ekirala yaloota, ekiro ekigenda okukeesa enkya ku Yidi. Era Allah n'amukirooto nekimugamba kyekimu nti ya Ibrahimu awfi binadhirik, Ibrahimu tuukiriza ekyeyamu kyeweyamye ekyokusala omwana. Ibrahimu bwe yakukeesa ku makya n'ategeera nti haza yawmun nahar, n'amanya nti luno olunaku olwali lwakusala omwana. Tugenda kwogera ku Ibrahimu butya incidence kye yagwawo, biki bye baayitamu okubeera nti batuuka okusala omwana. Osobola kubeera nga tubakubeera nga tutuuka ku Ibrahimu okusala omwana. Ibrahimu Abasiraamu tomanyi y'omu ku bannabbi ab'enkizo, bannabbi ab'ebitiibwa, era be bannabbi abayitibwa ulul azmi mina rusuli, bannabbi abasinga bannabbi bonna rank. Ibrahimu mwali nkujjukiza Nabbi Muhammad sallam yali ku ntikko ya bonna. Nabbi Isa alayhi salam mwali, Nabbi Musa alayhi salam mwali, Nabbi Ibrahimu mwali, Nabbi Muhammad, Nabbi Nuh alayhi salam. Be bannabbi abataano, bannabbi abo bankizo ku bannabbi bonna Allah bye yatuma mu nsi. Ekyokubiri Nabbi Ibrahimu alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala yamwogerako mu Qur'ani. Ye imam, ye jajja, ye taata w'abakkiriza. Era Allah agamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن
qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadi adh-dhalimin. Ibrahimu alayhi salam Allah ekitiibwa amutunyumiza mu Qur'an ekitiibwa aga nti jukira Ibrahimu ajukiza Muhammad sallam ajukiza gwe omusiraamu jukira mu kaseera Allah subhanahu wa ta'ala yagizisa nabbi Ibrahimu alayhi salam n'ebigezo ebyali ebinene n'ebigezo ebyali ebizito. Allah aga nti fa atammahunna Ibrahimu ebigezo ebyo n'abanga yabiyitamu. Allah n'aga nti waqala inni ja'iluka linnasi imama mazima nkufudde oli mukulembezi w'abantu kubeera nti agenda kukulembera abantu. Ensonga ey'okubiri ku Ibrahimu alayhi salam. Ensonga ey'okusatu Ibrahimu alayhi salam y'omu ku bannabbi Allah subhanahu wa ta'ala beyagezesa n'ebigezo nga bwe tukirabye naye y'omu ku bannabbi abaawangala nga tebazadde ku mwana. Ibrahimu y'omu ku bannabbi abaawangala nga tebazadde ku baana. Era Ibrahimu omwana asookera ddala yamufuna Ibrahimu ng'alina emyaka 86 waafunira omwana first born. Jukira emyaka egyo gyonna gyali miwanvu naye Ibrahimu yasigala atawakkala eri Allah subhanahu wa ta'ala nga yeesigamidde Allah. Singa gwe nange wasa omukazi n'owangala n'emyaka 10 nga tazaala ku bombiriri ku mmwe embiriri buli omu atandika okubuusabuusa mutima gwe agamba bba wange bwabeera mukazi nti bba wange oluusi oba yatazaala ate omusajja nze ngamba oba omukyala wange yatazaala. Bw'oba toli munywevu toli mukkiriza omaliza nga mwena mukoze plan B. Plan B eriwa omukazi ng'ayitako ebweru aga nti kangezese omukisa gwange omusajja gwe guliwaga nange kangezese ku bano bendaba. N'olwekyo Ibrahimu yali munywevu. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kumunyumiza mu Qur'an aga nti Ibrahimu kana umma. Ibrahimu kyali kibiina amakulu. Allah yamusukulumya kubeera nti yali omu yekka naye Allah yamuyita nti kyali kibiina kiramba si kuba nti alina abantu bangi wabula olw'obukkiriza bwe yali alina yali w'amaanyi obukkiriza. Ibrahimu ekisembayo ku Ibrahimu ye nabbi omu ku bannabbi abaali abagagga. Nabbi Ibrahimu tabeera nkomwavu yali musajja mugagga. Ibrahimu alayhi salam mufunzo obw'ekitalo ennyo mu dayika ntono ab'ebitiibwa abampuliriza. Nabbi Ibrahimu y'omuntu yazaalibwa n'akula mu buvubuka bwe mu buto bwe ng'amanyi nti waliwo Katonda naye ate bwe yakula yasanga ekika kye kyonna nga kyamasanamu. Taata waayitibwa Hadhara nga musajja wa masanamu asinza amasanamu. Ekika kye kyonna kyamasanamu. Ibrahimu alayhi salam yali musajja atakkiriza amasanamu. Mu buto bwe bamuwa ogenda okugatunda bwe yali akola advert yali agamba nti ani agula bino ebitagasa ani agula bino ebitayogera. Kitegeeza nti advert yali akola abijerega atunda bwajerega. Kitegeeza nti emali tebagitundanga yadibanga. Ibrahimu alayhi salam mufunzo obw'ekitalo yatuuka ku extent n'asalawo amasanamu agajjawo naye neyebuuza agajjawo atya. Gumu yafuna chance bakadde ne bavuga nti jangu tugende tusamire nga bolaba ebika byaffe birimu emikolokolo mingi byetukola ebyekika. Abagisu balina emikolo gye bakola mu mbalu olunaku olwo abantu bonna bafuluma ebweru. Ne mu basajja ba Ibrahimu olunaku lwatuuka nga balina okufuluma bonna bagende basamire ne bagamba Ibrahimu jangu tugende. Ibrahimu n'agamba yaga nti inni saaqim mazima nze ndi mulwadde bakadde bange mundeke ndi mulwadde. Ekyo kigambo Ibrahimu kye yakozesa ndi mulwadde mundeke. Ekibuuzo Ibrahimu lwaki yagamba ndi mulwadde naye yali mulwadde? Ibrahimu yali mulwadde wa mutima nga Ibrahimu mulwadde lwaki bakadde basinze ebitategeerekeka nga mulwadde wa mutima naye ng'okubeera omulwadde we yali asaze okubeera nti atayiminga butya bwagenda okubeera ng'akikola butya bwagenda okubeera nti ayisaawo mission ye. Ibrahimu alayhi salam bali bwe bamala okugenda Ibrahimu yagamba nti leero Katonda ompadde. Yazooka buzuukusi kubeera nga akwata jambiya oba embazzi n'atemaatema amasanamu gonna n'agasaanyaawo. Bw'amala okugasaanyaawo yasigazaawo sanamu limu lyokka kyavaako ate embazzi n'ateeka okwo. Abasajja baava mu mikolo gyabwe bajja ne beebuuza bagenda okusanga amakatonda baabo bonna bali ku ttaka. Bwe babasanga ku ttaka Ibrahimu automatically baamanya nti Ibrahimu yakikoze. Era omusajja omu yagamba nti sami'na fata tuwulidde omuvubuka omu. Omuvubuka oyo ya Ibrahimu yayogera ku masanamu gaffe gano si mulala ono Ibrahimu. Ne balagira ne baleeta Ibrahimu alayhi salaam ne bamuleeta. Bamuleeta Ibrahimu bamubuuza mu maaso g'abantu
gama sanamu bamubuuza man faala haza bi alihatina ya Ibrahim, ani akoze kino ku bakatonda bafe wange gwe Ibrahimu, ani akikoze? Ibrahimu yagamba nti isalu kabiruhum, yalaga naga nti mubuuza ogwo ogunene gwe gukikoze. Babuuza Ibrahimu nti okimanyi bakatonda baffe teboogera, lwaki ogamba nti tubabuuze nga ate bakatonda bateboogera? Ababuuzaga nti wabanga teboogera lwaki mugasinza, lwaki musinza bino ebitayogera? Obufunze bw'ekitalo ab'ebitiibwa bakkiriza sitole empanvu. Ibrahimu alayhi salamu kye baasalawo okubeera nti basenya enku ezaali ennyingi ennyo ddala, ne basima ekinnya ekyali eky'amaanyi ennyo, ne bassaamu enku ezo oluzala ne bassaako omuliro, ne bakuma omuliro. Oluvannyuma omuliro gwagala okubeera nti gubumbujja, ne bakwata Ibrahimu ne bamusuulamu. Bwe baali basuula Ibrahimu mu muliro teyalajjana, yagamba bataata mundeke, sikyazzeeyo ebitebe byogera. Ibrahimu yasabye eddwa n'agamba nti hasbi Allahu wa ni'mal wakiil, hasbi Allahu wa ni'mal wakiil. Yazikali gyakola gyokka gyakola. Ayi Allah ow'ekitiibwa, neesigamira gy'oli, gwajja okumalira ekizibu kino. Kyali kizibu ky'amaanyi ekyo. Ibrahimu bamusuula mu muliro. Allah agalagira omuliro, yagamba nti ya naaru kunu baradan wa salaaman ala Ibrahimu, owange gwe muliro gwe beera munnyogovu ate obeere wa mirembe eri Ibrahimu alayhi salaam. Kiragiro kya Allah. Omuliro gwasirika, omuliro tegwakola ki? Tegwayokya Ibrahimu, naye ne gusigala nga gubumbujja. Ne bamanya nti Ibrahimu tumumaze. Omuliro gwamala ennaku eziwera, bagenda okusanga Ibrahimu ali awatudde. Basajja tekyabalobera kubeera nti bakkiriza, baagaana okukkiriza. Mu bufunze obw'ekitalo Ibrahimu n'akula n'asenguka mu bantu abo. Naga nti Allah ategeeza mu Qur'an, naga nti qala rabbi inni zahibu ila rabbi sayahdin, kamba vire basajja mwengende, Allah ajja kunnungamizeeyo, Allah ajja kunteekerawo amakubo amalala, Allah ajja kunnungamizeeyo kangendeeyo. Ibrahimu n'agenda mu kyalo ekyo. Ibrahimu alayhi salaam bw'amala okubeera nti yali musajja akuze, yawasa omukyala, n'awasa omukyala amanyiddwa nga Saala. Bw'amala okubeera nti awasiza Saala, bw'amuwasa Saala teyamuzaalira omwana. Mu myaka egyo Ibrahimu alayhi salaam mbagaye nti y'omu ku bannabbi abaali abagagga. Obugagga engeri gyabufunamu nawo waliyo byafaayo ebirala, sijja bigendamu. Ibrahimu alayhi salaam awangaala nga musajja musaddaasi, y'omu ku bannabbi abaali abasaddaasi. Bannabbi ba Allah baali basaddaaka, naye Ibrahimu yali asaddaaka. Ebyafaayo bitegeeza nti Ibrahimu yasaddaaka eŋŋamya 100, Ibrahimu n'asaddaaka ente 300, Ibrahimu n'asaddaaka endiga 100. Fa ajaba nnaasu, abantu ne beewuunya, ne bagamba musajja wankula kyona akola ebyo byonna. Ibrahimu kyamugwa mu matu, n'agamba nti bannange mwewunyiza bwereere, nze nga ndaba sirina kyenkoze. Kyava agamba nti singa mbadde n'omwana, singa mbadde nga nina omwana n'amusaddaase ku lwa Allah, kitegeeza nti omwana gw'alabanga oba olya ye muzito. N'ebino byonna byakoze temuli. Kitwigamu kyaba ebitwa bakkiriza. Twigamu nti bw'okola ng'ekintu kyonna ng'osaddaase tokiralansanga. Abantu olwale mugula ente ne musalira abantu, naye n'osigala nga ku kyalo gwe weewaana nti nze bwe mba sisaze mwe temusobola kulya nnyama, bwe mba siguze kabuzi wadde ensala mwe temusobola kubeera nti mulya nnyama. Ibrahimu asaze embuzi 1000, naye alaba nga talina kyakoze. Oyo Ibrahimu yali musajja mukkiriza ab'ebitiibwa. Ibrahimu bwe ekigambo ekyo, Ibrahimu n'awangaala paka ne batuukanga mu kiseera eby'okukaddiwa, bakaddiye bagenda mu bukadde. Saala n'akutuka n'okuzaala nga takyazaala, naye Saala yatambulako lumu ne musajja we Ibrahimu. Bwe batambula ne batuuka ku mazzi, ni ku nnyanja ne bambuka amazzi, ne basomoka amazzi. Baba batuuka ku lubalama lw'ennyanja, abambuwa ne batuukira mu lubiri lw'omusajja. Omusajja bambuwa ne bamukwata, ne bakwata Ibrahimu ne bagenda ne bamusiba, ne bakwata Saala ne bagenda ne bamutwalira kabaka. Naye baali bakwata Ibrahimu bamubuuza ne bamubuuza nti ono omuyita otya? Ibrahimu n'agamba nti ono mwannyina nze. Yagamba nti ono mwannyina nze. Bw'amala okyogera nti ono mwannyina nze, automatically kabaka baali bamanyi ndo kati ono mukazi agenda kubeera wa kabaka. Ne bakwata omukyala ne bamutwalira kabaka. Ibrahimu ne bamuteeka awalala. Nga bw'omanye bakabaka baagalanya abakyala, ate omukyala wa Ibrahimu yali mukyala mulungi ennyo ddala. Omusajja kabaka alaba ekimyula kiri awo, n'atwala omukono akwate ku mukyala ono. Omukono gwa Nabbi Ibrahimu, omukono gwa kabaka ne gusigala mu bbanga, tegwakwata ku mukyala.
kabaka n'atya n'akankana nnyo n'agamba mukyala gwe oli mulogo. Omukyala kyava amugamba Saala n'amugamba omuntu agenda okulongoosa omukono ogwo guddeyo nga bwe gubadde, agenda okusabira simulala y'omusajja gw'osibidde eri mu biyumba byo. N'agamba yaani? N'agamba nti Ibrahim bamuleete. Era bwe baamala n'agamba nti gwani? N'agamba nti nze ndi muka nnabbi. N'olwekyo omusajja oyo yajja okuyamba. Baleeta Ibrahim n'asabira omusajja, omukono ne guddayo. Omusajja kabaka teyali mubi. Lwaki omukono gwa kabaka tegwakwata ku muka Ibrahim? Kubanga bannabbi bakyala baabwe tebakwatibwako basajja balala. Tebakwatibwako basajja balala bonna kuba bannabbi baba banjawulo nnyo. Tebakwatibwako bakyala baabwe, tebakwatibwako bantu ba bulijjo. Ibrahim alayhi salaam kabaka teyali mubi n'abata. Naye bwe yali abata yagamba abambowa mugende muleeta omuwala asingayo okubeera omulungi mu bawala bendina omumbejja wange mmwe Saala. Era ne baleeta omukyala omuwala yali asinga okubeera omulungi ye Hajara. Ne bamukwata ne bamukwasa Saala ne bagamba nti omukyala wuuyo agenda akulabirirenga. Kabaka teyali mubi ekitegeeza. Naye mu nsi yange mugiviire mugende. Ne batambula ne bava mu nsi eyo ne bagenda ate mu nsi ndala mu kitundu ekirala. Ibrahim n'awangaalira eyo n'awangaala gy'emyaka gye mbagambye egy'obukulu ne gituuka. Kyana kiri awo kikyali kiwala. Saala kyava alagira bbaawe nandibanga nze sizaala ate nkaddiye omukazi w'oyo gw'oba ogenda naye. Era Ibrahim alayhi salaam awo awasiza Hajara okubeera mukyala we. Bw'afunira Hajara okubeera mukyala we, mufunzo obw'ekitalo ennyo Allah n'akola ekyamagero. Hajara n'afunirawo olubuto. Bw'afuna olubuto amakulu nti yazaala omwana omulenzi. Era Ibrahim bw'atuuka mu nsi yasaba eddua, Rabbi habli mina salihina, ay Allah nkusaba ompa omwana omulongoofu, nkusaba ompa omwana ow'eggonjebwa, nkusaba ompa omwana omunaddiini, omwana omusiraamu, omwana ow'empisa. Yeddua Ibrahim alayhi salaam gye yasabanga amakulu gye yali asaba. Ibrahim alayhi salaam bw'afuna omwana omulenzi, Allah ekitiibwa atunyumiza. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fanzur maza tara. Owange mutabani wange naloose mu kirooto nga nkusala, naye ogamba otya? Bwe tanaba kumugamba ebigambo ebyo, Ibrahim alayhi salaam atambuza agamba mukyala we Hajara, agamba nti yoyo tabulungi omwana wange munaazi, ngenda kutambulako naye olugendo. Era bwe yamugamba ekigambo ekyo, Ibrahim kyava ayingira mu nnyumba, najjayo akambe, najjayo n'omuguwa. Bwamala okubeera nti agujjeeyo, Ibrahim alayhi salaam ne batambula n'omwana. Bwe baali batambula n'omwana, Ibilisi kyeva ejja. Ibilisi bwe yajja yagamba hal tara, owange Ibrahim gwe tolaba omwana wo bwanyirira obulungi, omwana wo bwali omulungi bw'empisa, kati omutwalo mbogenda musala. Ibrahim n'agamba nti namumpulidde omwana mulungi, naye Allah wange yandagidde okusala omwana. Ibrahim n'akwata ejjinja n'akuba Ibilisi. Ibilisi nedduka emisinde. Bwe yadduka emisinde yasibira wa maama negamba Hajara, oli wano mukyala wetuddeko, naye tomanyi bbaawo agenze n'omwana. Hajara n'agamba bba wange atutte omwana, bagenze ku kyala. N'agamba nti nedda agenze musala. Ensonga lwaki olaba asitudde akambi n'asitula n'omuguwa. N'agamba nti la takziba alayha, tomulimbisa, walabyeko nnabbi omwana taata asala omwana. Sitaani n'emugamba agambye Allah we yamulagidde. Hajara n'amugamba wabanga Allah yamulagidde, bannabbi tebakola kiguntu kyonna okujjako nga Allah yabalagidde, nange nzikiriza bagende basala omwana. Hajara n'akwata ejjinja n'akuba Ibilisi nedduka. Bwe yadduka yasibira wa Ismail. Negamba wange mutabani omwana, otambula talabu watafra, woliyo osanyuko, wenna weeyagala, olowooza ogenda mu kukyala. N'agamba naye taata wagenda akusala, tulaba akutta akasono akambi. Omwana n'amugamba nti la takzibu alayha, tomulimbisa, walabyeko taata asala omwana. Sitaani n'emugamba nti agambye bwe Allah we yamulagidde. Bw'amala okwogera ekigambo ekyo, omwana yagamba sami'ina wa ata'na, tuwulidde era tuli bagonvu nnyo, tuli bagonvu. Ismail alayhi salaam n'akwata ejjinja n'akuba Ibilisi nedduka. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza omwana yali agenda okusalibwa Ismail alayhi salaam. Olwaleero tuli mu nsi nga tulinamu eddiini bbiri ez'amaanyi, ez'abasiraamu n'abakristaayo. Twawukanira ku baana abo. Embiranyi yonna ey'abasiraamu mu nsi ne Christianity ffenna bonna twawukanira ku baana
ku Ibrahimu wetwawukanira si ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Muhammadi bamukyawa bukyayi naye nga sibuko yonna eva ku baana bana ababiri. Ku isente egamba nti omwana yali agenda okusalibwa yali ayitibwa Isaaka, fe abasiraamu tuga nti yali Ismail, naye kambalezeko katono nnyo mu vasi za Bayibuli eziraga nti omwana yali agenda okusalibwa si Isaaka olwo yali Ismail. Bayibuli yaabwe naye eyogera ebigambo bino etugamba mu kitabo ekimanyiddwa nga Lubereberye 15 olunyolo lwokubiri waga nti Mukama n'agamba Ibrahimu n'agamba Katonda nti laba ntambula nga siina mwana mu nsi, naye laba aliri ennyumba yange e Damasiko n'eryeza. Katonda n'amugamba nti nedda oyo taliba musikaawo, aliva musikaawo yaliva mu ntumbu ezo. Ekigambo entumbu ekigambo kya Luganda, amakulu aliva mu maanyi go, amakulu mulimala kubeera nti mwegatta olyoka ofuna omwana oyo. Aliva mu ntumbu yagenda okubeera omusikaawo. Bayibuli lwaki yakozesa ekigambo ekyo? Katonda yali akimanyi ayinayo abaana bagenda okuwa Ibrahimu nga banjawulo, kyavaga nti aliva mu ntumbu ezo yagenda okubeera omusikaawo. Eyo vaasi nituba nga tugiraba. Ibrahimu alese Bayibuli egenda maaso etegeeza mu kitabo ekyo Genesis oba Lubereberye 16 olunyolo olwokubiri wagamba nti Saala muka Ibrahimu, mukazi wa Ibrahimu n'atamuzaalira baana. Saala n'agamba bbaawe nti laba Katonda wange anyimye okuzaala, naye nkwegayiridde twala Agali okuba omukazi wo. Ibrahimu n'awulira eddoboozi lya Saala. Ibrahimu n'ayingira eri Agali n'aba olubuto lwa Ismail. Saala Agali bw'amala okubeera olubuto, amakulu nti ate embiranye yali awo aweeviira. Saala mutima yakakasa n'agamba nti kitegeeza nze abadde atazaala. Saala n'akwatibwa obujja ono Hajara, naye n'abanga naye mundayi musanyufu era baayawukanaawo. Okuyise nti wetwawukanira nabo kubanga lwaki nti Agali bwe yadduka, wuliza ekyewunyisa okumanya nga omwana yali mulungi. Bakristaayo bagamba nti Ismail yava mukyala nga mwenzi, yava mukyala nga house girl era mwana munyomoofu. Naye mu lunyolo lw'okumi Katonda agamba atuma malayika nga Hajara amaze okudduka Saala amugamba nti genda ogambe Agali addeyo eri Saala, addeyo mu maka kubanga ali lubuto era alizaala omwana w'obulenzi, alimutuuma erinnya lya Ismail era aliba mukulu nnyo. Katonda alimwanza, alimwongera nnyo, ezzadde terigenda kubalika nga bw'olaba emunyenye ziri waggulu. Eyo Katonda asuubiza Hajara omwana gwagenda okuzaala bwagenda okubeera ow'enjawulo. N'erinnya Hajara yalisangiraawo nga malayika yemuwadde nti ogenda kuzaala omwana ayitibwa Ismail. Lwaki ayitibwa Ismail? Kubanga Allah yawulira eddoboozi lya Ibrahimu, yawulira edduwa ya Ibrahimu gye yasaba ng'agamba nti rabbi habli mina salihin, nkusaba ompa omwana omulongoofu ya Allah. Kigambo Ismail kiva mu kigambo sama, okuwulira. Allah naye nkola edduwa ya Ibrahimu alayhi salaam n'amuwa omwana omulungi oyo. Oyo omwana yasoose okubeera nti avudde mu ntumbu za Ibrahimu. Bw'otusoma Bayibuli ogenda okulaba mu kitabo ekimanyiddwa Genesis oba Lubereberye 21 olunya olusooka waga nti Mukama n'ajjira Saala nga bwe yayogera. Mukama n'akola Saala nga bwe yagamba. Saala n'aba olubuto. Ye statement eriwo. Mukama n'akola Saala nga bwe yagamba. Saala n'aba olubuto n'azaalira Ibrahimu omwana n'amutuuma erinnya lya Ishaaka. Ono omwana atuumibwa erinnya Ishaaka nga bamuzaalidde Ibrahimu. Bayibuli eraga nti Ibrahimu ne Saala tebamiitinga. Bayibuli eraga nti Ibrahimu ne Saala, ono Saala yafuna omwana mu kyamagero. Katonda yamukozesa bukozesa n'azaala. Nga bw'olaba Maryamu bwe yazaala nga talina musajja. Enjawulo eriwo nti Saala yali yamanya omusajja ate Maryamu ye tamanyangako musajja, naye bonna abaana balabika nga bazadde nga si baabasajja. Obandi bulungi omwana avudde mu ntumbu ye Ismail alayhi salaam. Bayibuli yabagamba mu kitabo ekimanyiddwa nga Lubereberye ky'amateeka 21:15 negamba nti omusajja bw'anaabeeranga n'abakyala babiri tafuulanga nga bonna bamuzaalira abaana, tafuulanga omwana w'omukyala omuganzi okuba omubereberye ku lunaku lw'anassanga ebyobugagga bye, n'aleka omukyawe. Kitegeeza nti condition omukyala bw'abanga tomwagala ne bw'aba azadde omwana, kusinziira ku Bayibuli baali balaga nti yalina okubeera omusika. So omwana yava mu ntumbu za Ibrahimu yani ye Ismail alayhi salaam. Bayibuli bwe yawandiika omwana gwe baali bawaayo, Ismail bw'amala okula baamusengula ne bamujja mu nsi y'eka ne bamutwala mu kitundu ekimanyiddwa nga Beeruseba. Genda okisome mu kitabo ky'Olubereberye 21:17. Bayibuli egamba nti Ismail asenguke ne mukyala Ibrahimu n'akwata emmere Agali n'akwata n'omwana n'abiwa Agali ne bagenda mu ddungu ly'e Beeruseba ne batambulanga mu ddungu ly'e Beeruseba. Bwe baali bateesa omwana Ibrahimu bw'atuusa Saala Agali bw'atuusa omwana mu nsi y'e Beeruseba oba mu ddungu ly'e Bwarabu, emmere gye baali eyaggwawo bwe mala okubeera nti eweddewo,
Agali n'azazika omwana awo n'agamba nti omwana tafiira ku bigere byange. Ye Agali n'atandika okutambula ng'atunula anoonya amazzi. Bwe yadda eno ng'alooza nti amazzi gali eno, bwe yatuuka ng'eno alooza nti amazzi gali eno, anti mu ddungu obeera mu ddungu omusana gwaka owuli olabanga sayidi eri waliwo amazzi. Kati omukyalo ono yaddingana emirundi 7. Omwana wansi we yali amuteesa omwana ng'akaaba. Omwana n'akaaba okutuusa Allah ekitiibwa bwe yakola ekyamagero n'azibukula amazzi ne gava mu ttaka. Ebyo byonna byensoma biri mu Bayibuli. Saara Agali bw'alaba amazzi n'agenda n'akwata amazzi n'atandika okubeera nti agasenda, agatemera ekkubo, agatemera ekinnya, n'agamba nti zamuzamu kiri musiraamu. Naye yali agamba zamuzamu musigale wano temugenda, ng'alooza nti mazzi matono. Hajara amazzi n'aganywesa ku mwana, ne banaaba ne banywa ku mazzi ne batereera. Olwaleero amazzi ago ge gali e Makka gayitibwa zamuzamu. Amazzi ago ebyafaayo by'obusiraamu bikakasa nti byava ku mwana amanyiddwa nga Isimayiri alayhi salaam. Byava ku mwana oyo. Olwa Kristiani bwe gamba nti Isimayiri mwana wa bwenzi, tubuuza lwaki ebyengero ebyo byonna Allah yabiwona omwana ow'obwenzi. Lwaki yabimuwanga olwaleero bikyaliwo? Abali bagamba nti bali bazadde lya Isaaka, naye zadde Isaaka kyekiriyo ekyagendera amaaso kye tulaba. Omwana wa Isimayiri, omwana ava mu Isimayiri, oba ezzadde lya Isimayiri lyeri kyalina bye tulabako. E Makka abantu bagenda ne banywa ku mazzi ago. Ab'ebituwa bakkiriza. Ibrahimu bwe yali agenda okusala omwana mu Bayibuli bawandika statement eno, njagala nawe ogyetegereze. Mu kitabo ekya Genesis 22 olunya olusooka waga nti Mukama n'akema Ibrahimu nate. Mukama n'agamba Ibrahimu nti twala kakkano weetwalire kakkano omwana wo gw'olina omu. Uliza statement we bagiwandiika, omwana wo gw'olina omu gw'oyagala ye Isaaka. Mu Bayibuli bawandiika Isaaka. Naye statement erikiya, weetwalire kakkano omwana wo gw'olina omu. Ab'ebituwa bampuliriza. Ffenna tumaze okiraba nti Isimayiri ne Isaaka omwana yasooka okuzaalibwa ye Isimayiri. Isimayiri azaalibwa Ibrahimu alina emyaka 86 mu kitabo kya Genesis gye tusomye 16. Kyokka Isaaka agenda okuzaalibwa nga Ibrahimu alina emyaka 10. Kitegeeza nti Isaaka agenda kuzaalibwa nga Isimayiri yakamala emyaka egisuuka 14 ne taata we nga bali bokka. Kati tosobola kuddira omwana azaaliddwa owookubiri n'ogamba ntwala kakkano omwana wo gw'olina omu, abeera omu oba ababeera babiri. Statement yandigambye twala kakkano ku baana bo gw'olina oggyeko omu gw'oyagala Isaaka. Naye bagambye twala kakkano omwana wo gw'olina omu. Kitegeeza nti by then Ibrahimu yalina omwana omu yekka. Omwana gwe yalina omu yekka yaani ku baana ababiri. Bayibuli yakonjera n'eteeka ekigambo Isaaka. Era Bayibuli etulaga Ibrahimu yali agenda okusala omwana nti yatuuka n'okulimba omwana amubuuza agamba, okumanya nga byali bijeteke, omwana amubuuza agamba, taata omuguwa gw'okutte n'akamba ebyaki? Taata n'amugamba tugenda kwefunira endiga gye tugenda okusaddaaka. N'alimba omwana. Bwe yatuuka ku kyoto yasiba omwana emiguwa ng'omwana tabitegedde. Kitegeeza yamuwaliriza. Ate obusiraamu si obugamba. Obusiraamu bugamba nti falamma aslama, Allah atutegeeza mu Qur'an nti bonna bwe baamala okwewaayo ne baserendinga, omwana ajjukira yagamba Ibirisi n'agamba sami'ina wa ata'ana, tuwulidde tugonze Ibirisi gwe Katonda bw'abanga yalagidde nze nange ngonze bansale. Kitegeeza omwana yali mulongoofu. Isaaka tulaba nga Isaaka bamukakabukasi ne bamusiba emiguwa ng'omwana tabitegedde, babeere nga bamugalamisa okwo. Kitegeeza omwana yakaaba. Wano mu Busiraamu tulaba nga Isimayiri mugonvu, era ebigambo ebyali wakati abwe nga Ibrahimu agenda okusala omwana bigambo bikaabya amaziga, kubanga omwana yagamba taata n'agamba taata nsiba emiguwa nneme okusambagala, nnyinza okuba nga nyonoona empeera yo taata. N'agamba taata nkusaba ekanzu eno gye ndina gitwalira maama wange, anaagitunulangako n'ategeera nti mu nsi nalinamu omwana. Taata wange nkusaba akaso kabeere koogi taata, kubanga okufa kuluma naddala okw'ekiso naddala okwakambe. Taata wagera ekiso kibeere kyogi. Taata nkusaba toyingizanga eri maama wange abaana abali saizi yange, maama wange baana abatunulangako ayinza okuba nga akwatibwa ennaku. Bye bigambo omwana bye yalaamira taata. Kitegeeza omwana yali mulongoofu nga bonna bakkiriza. Allah yagamba falamma aslama, bonna bwe baamala okwewaayo. Tuwoza nti byali bintu bya mangu, bintu byali byakuteesa. Kyobolaba yamugamba inni ra'aytu fil manami anni azbauka fanzur maza tara, mwana wange naloose nga nkusala nayo gamba ki? Byali byakuteesa, si byakumukwakasi.
nga Ibrahim yali alowooza nti oba omwana ayinza ogamba saba Katonda waffe atutusizeemu naye taata tonsala, naye omwana yagamba nti qala ya abati ifalu ma tu'maru, taata kola ekyo ekikulagiddwa, satajiduni insha allahu min assabirin, ojja kunsanga mu bantu abalongoofu taata, ojja kunsanga mu bantu abagumiikiriza. Kitegeeza omwana mugumiikiriza, omwana yemulongoofu. Era Ibrahimu yamanyira n'amanya nti Allah yanukula edduwa ye, Allah yamuwa omwana omulungi olw'ebigambo omwana byeyogera. Naye mu Bayibuli tulabanga Ibrahimu akakabukasa omwana. Wuliza point eddako ku lunyolo 14 olw'16, wallahi wagamba watya, wagamba nti Ibrahimu endiga bwe yajja n'asala endiga, Bayibuli egamba Ibrahimu nazzaayo avubuka be bombi e Beruseba. Awe tubakwatira nti yali nsobi, Isaaka baateekawo kyabwereere ne baddayo e Beruseba. Tubuuza Christianity, Saala yali agenze e Beruseba naye mutabani we? Ekyo kibuuzo kye njagala mukwate mu topic eno. Aye verse egamba nti Ibrahimu yaddayo e Beruseba n'azzaayo omwana eri maama we Beruseba. Saala ne Isaaka tebagendako e Beruseba. Jjukira omwana gwe baasindika e Beruseba ye Ismaili ne maama we. Twabisomye mu lubereberye 21 olunywero 14, 13, 14 paka 17. Gwe baasindika e Beruseba paka 2 bamusindika e Beruseba, era we wali amazzi Zamuzamu. Isaala ne Isaaka tebagendako e Beruseba. Kyova olaba nti bwe yamutwala Emina, ye Bayibuli egamba Moriyo, bwamutwala e Moriyo okumusala ne basalamu endiga, bamukomyawo e Beruseba ne batuulanga e Beruseba. Saala tagendako e Beruseba. Lwaki Isaaka yagenda e Beruseba wa Isimayiri? Lwaki Isaaka yagenda e Beruseba wa Hagari? Bw'aba yagenda e Beruseba wa Hagari yavaayo ddi bwebanga tewali bulimba, naye baakongera bukongezi. Kyovula bugamba nti waayo kakkana omwana ogw'olina omu, ng'ate Baiden Isaaka bazaale babeera babiri. Omwana gw'olina omu yali omu yekka, Isimayiri yawanga ne taata we, bwe bitwa bakkiriza. Oyo Isimayiri alayhi salaam, baganda ffe baagaana bugaanyi okubeera nti bamukkiriza. Baganda ffe baagaana bugaanyi okubeera nti bakkiriza ebya Ibrahimu. Kyova olaba Yesu yabagamba mu kitabo ekya Yokaana essula 8 olunyirwa 39, Abayudaaya bajja eri Yesu ne bamugamba, Mukama waffe tuli baana ba Ibrahimu. Yesu n'abagamba nti nedda, singa mubadde baana ba Ibrahimu mwandikoze ebikolwa bya Ibrahimu, mwandikoze ebikolwa bya Ibrahimu. Christianity Abakristaayo mwenna abali buli omu yeebuuze, bikolwa ki bye mukola ebya Ibrahimu? Kikolwa ki wadde kimu bwe kiti ekiraga nti muli ku Ibrahimu? Kubanga Yesu yatusindise, singa mubadde baana ba Ibrahimu mwandikoze ebikolwa bya Ibrahimu. Abasiraamu bokka be baana ba Ibrahimu, kuba Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba atya, yatugamba mu surati al-Hajj essura ya 22 aya ye 7 Allah yagamba nti wajahidu fillahi haqqa jihadi, mutakabane nnyo ku lwa Katonda okutakabana okutuufu. Huwa ijtabakum, Allah yabaawulamu bagobezi ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama ja'ala alaykum fi ddini min harajin millata abikum Ibrahim. Allah yitiwa teyabasizaako buzibu bwonna, teyateekawo buzito bwonna mu ddiini yammwe, mu ddiini ya kitammwe Ibrahimu alayhi salaam, mu ddiini ya kitammwe Ibrahimu alayhi salaam. Allah atulaga tuli mu ddiini ya kitaffe Ibrahimu. Kati Yesu abagamba singa mubadde baana ba Ibrahimu mwandikoze ebikola bya Ibrahimu. Basiraamu bokka mu nsi eno olwali tuli mu nnaku lwa Arafa. Lwaki lwatuumibwa Arafa? Nalunyonyodde ne mbagamba kubanga Ibrahimu yazuukuka n'amanya nti ekirooto kyaloose kiva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli mu Ibrahimu. Abasiraamu bonna basiibye, abasinga obungi 95% basiraamu bonna basiibye. Tusiiba ku lwekyo Nabbi yatulagira okubeera nga tusiiba olunaku luno kubanga lwali lwa kitiibwa nnyo. Olunaku olw'enkya tugenda kusaala Idi. Nabbi Muhammad sallam yalagira tusaale. Allah yatulagira tusaale mu surati Tauba aya y'okutaano, genda ogisome. Yaumul Eid mweruli, lunaku lukulu nnyo, lunaku lwa mbaga. Lunaku luno olwa Eid olutugenda okusaala, lunaku Ibrahimu yali agenda okusalirako omwana we. Allah n'amunula n'endiga. Kyova Allah agambye nti fanadainahu, netukoola Ibrahim, netukoola nga tugamba nti ya Ibrahim, owange gwe Ibrahim, kadi saddakta ru'ya, mazima otuukiriza ekirooto kye wali oloose, twayagala okuloota otuukiriza. Inna kazalika najzil muhsinin, bwetyo tusasula abakozi b'emirimu emirungi. Yamusasula atya? Isimayiri yali agalamidde ku ttaka, akkiriza taata abeere nti amusala. Ibrahimu n'atwala akamba asale omwana, ekambe ne kagaana. Allah n'agaana. Bwazaayo ekiso asale omwana, akambe ne kagaana. Omwana kyava agamba taata, ya abati onkwatiddwa ekisa, lwaki tonsala? Ibrahimu n'anyiiga n'akwata akaso n'akakuba ku jjiinya ne kalyasa emirundi 2. Bwe lyazaayo ogwokusatu asale omwana, Allah n'aggulira abamalayika bonna n'agamba nti unzuru ila abdi, tunuulira omuddu wange Ibrahimu. Bw'amaliridde okubeera nti asala omwana, ate nga bamalayika mwagamba nti ngenda kukola omuntu mu nsi ayiwe omusaayi ayonoona ensi, naye katutunuulira omuddu asazeewo okusala omwana ku lwange.
incidents eyateekanga time bamalayika bona ne bavunama ku ttaka nga bassaamu Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa. Allah kwe kutuma malayika Jibril n'agamba nti kwata endiga eno gitwalire Ibrahimu alayhi salaam. Tasala mwana, nze saagala misaayi gy'abaana, sina kye neetaaga ku musaayi, saagala kubeera nti omuntu ayiwa omusaayi, mutwalire endiga abeere ng'agisala. Nabateererawo ebisolo byakulya. Ibrahimu malayika bwe yajja yakozesa ekigambo yajja ne takbiira ekigamba Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibrahimu alayhi salaam bw'alingira waggulu ng'alaba malayika ejja, Ibrahimu n'addamu n'agamba la ilaha illallah, Allahu akbar. Ismaili kyava nnyo okukola ekigambo ekizigenza n'agamba Allahu akbar walillahi alhamdu. Nabi sallallahu kyava atuyigiza n'agamba nti ennaku zino ashara bwe ziba zituuse twandibadde tuyitiza nnyo takbiraati. Era olunaku olw'enkya okutandika n'emangalibi ya leero, takbiira buli musiraamu agenda kubeera takbiira. Takbiira lwaki tuzireeta? Tuzijja ku Ibrahimu alayhi salaam. Yesu agambye singa badde baana ba Ibrahimu mwandikoze ebikolwa bya Ibrahimu. Tugenda kusala, Ibrahimu n'asala endiga n'abanga yasala Ismaili. Ensi yonna Allah agamba nti wataraknahu, twakirekawo ekyo nga tutelekera abantu abagenda okujja oluvannyuma lwa Ibrahimu. Neebeera nga yafuuka sunna tiri muakkada, buli yenna alina obusobozi okubeera nga asala. Nabbi sallallahu n'akubiriza nnyo okubeera nti abantu tusala. Lwaki tusala? Kubanga kya taata Ibrahimu alayhi salaam. Singa mubadde baana ba Ibrahimu mwandikoze ebikola bya Ibrahimu, abasiraamu bagenda kusala. Tusaba Allah ekitiibwa asobozese abasiraamu abanaasala era baliise ku bantu. Ibrahimu ebikola ebirala kye yakola, Ibrahimu yazimba Kaaba. Muhammad sallallahu alaihi wasallam si yazimba Kaaba, Ibrahimu yagizimba. Abasiraamu tugenda tugirambuula ebikola bya Ibrahimu tugisaamu ekitiibwa ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahimu alayhi salaam y'omusajja Allah gwe yatandikirako n'agamba nti komola, beera nti otayirira. Ensi yonna abasiraamu tutayirira. Ebyo byonna bikola bya Ibrahimu. Yesu kyabagambye abakristaayo n'agamba singa mubadde baana ba Ibrahimu mwandikoze ebikola bya Ibrahimu. Abayitu abakkiriza nga tumaliza kutuba eno oba topiki yaffe y'olwaleero, Ibrahimu alayhi salaam Bayibuli yemumanyi, naye olwaleero Kristiyaniti yebaawula, neyawula Ismaili ku Isaaka, naye nga Bayibuli yabagatta. Twalabye nga Ismaili aweebwa omukisa mu kitabo ekimanyiddwa nga Genesis 17 olunyolo 13-14. Katonda agamba nti laba Ibrahimu mwadde omukisa era ndimwaza, era aliba ggwanga ddene, aliba taata w'amawanga amangi, kubanga eggwanga lye terigenda kubalika nga bw'olaba emunyenye z'omugulu tezibalika. Ibrahimu n'amanya omwana Ismaili wankizo agenda kubeera n'abantu bangi. Olwaleero Ibrahimu bw'amala okuzaala Ismaili avaamu Abawarabu bangi nnyo tebabalika. Abawarabu bangi nnyo. Abawarabu bokka balina ensi 50, bantu bangi nnyo. Olwaleero Isaaka yazaala abaana babiri. Mu baana ababiri omwana omu n'azaala abaana 12 ayitibwa Yakobo. Naye Abayisirayiri bonna mu nsi bali miliyoni 6 gokka. Kakitegeeza nti ekisuubizo kya Bayibuli omwana alizaala abakungu 12, eggwanga liriba ddene, liriba lingi, tebagenda kubalika. Kyatuukira nti Abawarabu olwale bangi nnyo. Mbagambye balina amawanga 50 Abawarabu bokka. Isirayiri eggwanga limu lyokka mu nsi yonna, ate nga abantu just ne Uganda ebasinga mirundi n'emirundi, tubasinga kumpi mirundi kati 10, bali miliyoni 6 gokka. Nolwekyo ababitu abakkiriza abakristaayo mukkirize nti Ismaili ate wankizo nnyo okusaidi ya Bayibuli. Kyovula Bayibuli yayogera mu Bagalatiya, Paulo n'awaana Bagalatiya 4 olunyiro 22 wagamba nti kyawandiikibwa nti Ibrahimu yalina abaana babiri, omwana omu nga wa Agali, omwana omulala ye wa Saala. Bayibuli negamba nti abaana abo bonna benkana z'ensozi 2, olusozi olumu oluli ebuwarabu, era ebuwarabu kyenkanankana ne Yerusaalemi ekyakkakano. Ye Paulo akakasaga nti Buwarabu ne Yerusaalemi byenkana, tebategeeza nsozi wabula baali bategeeza abakyala. Tewali njawulo ya Saala ne Hagali. Tebategeeza bokka, bategeeza n'abaana. Baali bategeeza Ismaili ne Isaaka nti abaana bonna benkana. Tebakitegeeza kyokka, baali bategeeza Yerusaalemi ne Makka nti ebibuga ebyo byonna byenkana bya Katonda. Bannange Bayibuli bwetu bwewaana. Lwekyo abitu abakkiriza tuganira bwere okubeera nga tukkiriza Ibrahimu, ne tubanga tumujyetekako ebigambo bigamba nti Ibrahimu yayenda. Ne Ibrahimu bannabbi ba Katonda tebakola nsobi. Ibrahimu yazaala abaana be baana abasinga okumanyibwa abaana ababiri, wadde nga yazaalayo abaana abalala. Ismaili y'omwana yali agenda okusaddaakibwa, olunsonga lwaki ensi yonna tusaddaaka nga tugobera sunna ya Ibrahimu alayhi salaam. Wa barakallahu fikum. Islamic Media. Qibla Islamic Media.